Igadde ono musajja mukulu nere w'omuyitanga ali mu nnimiro agataata kanzije ogero mula kusimu nga yataddeko misinda jja misira obugafuna kabodo je ebintu bino bye mulaba byatumiddwa aba St.Paul'S Church mwabigadde amaso gakuluma ate ng'okaaba soko osembereko wano seberako wano munnange Esanyu lyo likuta badde tetulina ssuubi nalimu esebo liringa lino taata munaamu neebaliza bwe bityo embeera n'obwotyo bw'ogiraba omulaba akaaba naye Esanyu limuyitiriddeko mukama tetumanyi kyanaakolera taata musumba eyo emikwano gyakwanye egiringa gino ate nebaza Katonda ate ne mutuuka ate ne mutuusa mukama yeebazibwe agulumizibwe kabaka abakabaka ekintu kino kitera kukolebwa mu kwanjula omubulizi agambye bino byalaba ate nabbiraba mu kwanjula Bannange neeyanziza nnyo neeyanzeege bannange muneebalizeeko Mukama Katonda ayinza yonna taata Mukama taata musumba munnange weebale nnyo weebalire ddala munnange okutwagala ebyo bigenda wamu byonna bibyo yewawo Reverend yo namulabako atambulako alina akagambo ke yatugambanga ababuulizi temulaga bunaku bwammwe mubuulizi tulaga bunaku bwo yambala ekkooti yo bulungi nnyo oba onootambuza kigere ng'olina gy'olaga tobuulya bakristaayo sirina sente booda wonders just ugamba otya gye baleko kasiment munaga ate oli bulungi nze ndasaliri gya olunaku lwaleero tuli wala nnyo naye si nnyo tuisaidize eno ate tweshamiddewa Katosi ne tujja eno bayitayo salama ne tujja eno munenga tunoonya ate omubuulizi noono abantu balabika video munange walivirani kafeero kati njagala omwebazi ogenda ogula ekintu kyenyawa nawe Krismasi otambule bulungi kuliko omukyala eyayise mu Reverend kafeero ne bampeereza sente zino olweggulo kati njagala mwebaze basobole okumanya nti zituuse tulule neyanzizanyise Sabadikoni omujja nga bakuyisemu nga bakutisa obwakabuno neyanziza ddala nyanzizike nyanze nnyo Reverend Kafeero twebaliza omukadde oyo okuva mu Bristol eyatufadde obubaka buno Mukama akuddirewo akwagazise byonna yakuyiseemu ng'akwesize Reverend Kafeero nange John Nkati putuuse nga buyita musaba omubuulizi w'etterere era essanyu lyolaba lyonna ssanyu kale Mukama akuwa omukisa era nga mukulaba kwa video eyo
kyalabise nga munnange omuntu ono yeetaaga obuyambi obw'enjawulo. Bangi tubeegomba ne tulowooza nti nate bali bulungi naye nga mu butuufu babeera bubi okusinziira ekitundu ky'abakoleramu n'ebiringa ebyo. Tuzze okulaba omubuulizi ono ayitibwa Migadde. Era nga abatutumye bye ba St.Paul'S Church nga bagamba nti munaye mututuusiza ate obubaka bwaffe eri omubuulizi ono ate agezeeko okuba nti ate naye abeera bulungi nnyo nnyini ddala. Jjukira nti nno tukyali mu December tetunnaba kuyingira mwaka naye bikujjuko tebibaddeewo olw'ensonga ya COVID-19. Tuzze kukola ka surprise. Tuze surprise nga mbuulizi kyalina nakyamanyi wabula nti bamugambye ayinayo ko kubaganyi agenda kuwulira ati abigenda kubeera bitya semanyi naye nga wetutuukidde abantu baneno nga bali mu kusinza bali mu church era tugenda kutuukira ddala mu church tutandika okusinza church ino bweneggwa ate tulyoke tumukubeko ettu agenda kuwulira atya agenda kusanyuka atya tetumanyi naye okusaba otweyungeko tugende mu church tumulabe nawe omulabe olaba ate engeri bwasanyuka okulaba nti ate bamwereza ku bintu neyungako tovaako. Njagala kwebaza Katonda ate enkya ya leero awe tufunye abagenyi abantu bettere mufunye abagenyi mubaanirize mubakubireko mu ngalo nnyo essaawa kinaatuuka mujja kwongera nnyo okubamanya nange mbamanya leero naye nga nze nabamanyaako mbadde mbamanya amaloboozi twogera ku ssimu era nabategedde nga bajja kujja okutulabako mu busumba bwaffe buno obw'empumu ate mu bwa Ssaabadiikoni obupya obw'empumu. Mukulu yakuzizza ekifo kino wetunaava wano tugenda kyamako awantu waliwo ekkanisa waliwo omubuulizi alina okwebaza kumpi awo mwamuzaala eno omubuulizi wammwe Gateera yalowooza kajje yeebalize wano ku piida nja kukyamawooko eddakiika ntono bwe naamala neeyongereyoko n'abagenyi bange bano bagende bakyameko eka. Ekifo kiri omulabirizi yakikuzizza n'atuwa obwa Ssaabadiikoni n'ennondebwa okubeera Ssaabadiikoni asoose. Akati omusumba waffe ajja kutuuka naye nga twebaza Katonda olw'ekifo ekyo kubanga kyeyongedde okukula n'okulabika obulungi. Kigenda twala obusumba buno bwennyini obw'empumu kitwale Kisoga mu tawuni, kitwale Ntenjeru, kitwale Ensanja, kitwale Namakwa, tugere tumalire ku bizinga Ekkoome si wanene. N'olw'ensonga eyo omwaka ogujja muyinza okusinga nnyo okulaba assistant viika kuba nina ate okutalagga ogutundu ogwo gwonna ngukole ki ngumaleko ate nga neeno bwenkomawo. Kaakali bwe munaabanga temundabye mbasaba mwanirize bulungi Reverend Kaweesi ajja okutuuka ennaku z'omwezi 3 tukole naye bulungi emirimu ate gyeyongere okulabika obuki obulungi. Njagala kwaniriza ttiimu eno bannaye Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe. Mbadde mpuliziganya nnyo ne Reverend Kafeero tubeebaza buweereza bwonna bwe mukola eri gye munaabuulira abantu bano nze gye sijja babuulira kyokka ate neeno kubanga mbadde mbugoberera emyaka nga 2-3 nga ngoberera obuweereza bwammwe n'obuweereza era bwe mwakoze kwa 24 nabo bwabadde buweereza buki bulungi nnyo. Omubuulizi ono ye John Migadde yakamala mu service emyaka 20 ng'aweereza mu kkanisa ne mukyala we Florence Migadde saidi awo. Kanisa eno yali chapel. Ne mu Uganda tulina enkola ya church planting kati wa mulabizi bwaffe tugeze tukutula kakati twakagifuula ekkanisa tugijja mu bwa chapel. Tulina ettaka ddene wano waliwo ettaka lyawo ddene kakati kanisa egenda kuzimbibwa wammanga wali bamaze okuyibwawo okwo ku bulooka mulinawo nga 10 mulinawo okole ku musenyi awo okuzimba we wali kuba ettaka weeriri lya kyapa bulooka abakulu bano batandise okuyiwawo waliwo kitono ekyatusumbuwamu uko twandibadde tutandise naye twali tulowooza nti ate wagenda zimbibwawo essomero kyekyaleetamu obuki obuzibu naye nga njagala kubeebaza mu butono bwabwe bakola n'okwagala ate ne baweereza bulungi. Essaala yajo yabadde egamba titutunule n'amaaso aganywera tutunulire Katonda n'amaaso agaki muwulidde abooluganda
ne muba muli batono etterere waffe wano gwe tunuulira Katonda wo n'amaaso agakola ki amanywevu. Buli onootunuulira Katonda n'amaaso amanywevu ogenda kulaba ekitiibwa kyani kya Katonda. Mu nsi muno temuli atayagala mukisa. Waliwo atayagala mukisa mu nsi muno? Ffenna twagala muki? Naye omukisa guva nga tulabye ekitiibwa kyani Katonda. Tumulaba nga tukaliriza mukubiriza. Buli lwokalirira n'olemerako mukubiriza abantu bo batono ebyokukola birungi. Njagala kubeebaza nnyo kubanga mulina ebintu bye mukola ne binsanyusa. Mwebala okwaniriza omulabirizi. Waliwo kye mukola etterero n'ekinsanyusa mukubiriza. Kubanga mwe mwagamba nti musumba ffe ssente tetulina naye enku tulina. Si weewaawo? Naye enku tukola ki? Kubeera n'enku twali tujja ggulanga ki? Ngule. Kakadde mumpe enku nfissa nawo ne zenfumbisa. Tolabanga ekyo kirungi nnyo? Kakati ky'osobola okukolera Katonda nywerera kwani? Bw'obeera omukebezi nywerera ku buki? Mwidde abooluganda, bw'oba osobola okubuulira enjiri buulire ki? Bw'oba osobola okugaba kola ki? Ku nkomerero eggulu ligenda kubikkuka. Olaba ekitiibwa kyani kya Katonda. Abetterere essaawa eno muli mu muti ne mukaliriza amaaso muki? Twaga kwebaza nnyo maama, weebale kutusenza. Tugenda tusenga twatandikira eri muti gwaffe lwaki bagutema wali? Omuti gwagira ne tutandikira eyo ne tujja ko maama ati nze omukisa kangutapingire waka. So ebigambo ebyo bikulu nti ntunudde n'endaba ng'eggulu likoze eki? Libikkuse. N'alaba ekitiibwa kya Katonda. Mbasabira buli omu ku ffe Mukama amubeere buli omu alabe ku kitiibwa kyani? Si mu bubi. Tetwagala kulaba waliyo okulaba ekitiibwa kya Katonda mu bubi. Naye twagala tulabe ku kitiibwa kya Katonda mu buki? Mu bulungi. Kaka tukaliriza amaaso gaffe ku ki? Twegayire Katonda atubeere. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabye. Kale katusabe. Katonda ayinza byonna omulungi ow'ekisa, tweyanzeege kubanga Sitefano gwe twajjukidde olunaku lw'eggulo bwe yali ng'ali mu kiseera ekizibu eky'okkaluubirwa nga bagenda okumutta, teyatunula wantu walala wonna, wabula yakaliriza amaaso ge mu ggulu. Bwe yakaliriza amaaso ge gy'oli n'alaba ekitiibwa kyo Katonda waffe n'omubikkulira eggulu, Omwoyo Omutukuvu n'amukkako. Kyensabira ffenna Mukama n'abali wano, Mukama naffe tulabe ku kitiibwa kyo mu bulungi. Mukama, abantu bo buli omu kyasaba okimuwe. Abeetaaga ensimbi obawe ensimbi, abeetaaga ebyokulya bawe ebyokulya, abeetaaga okuzimba Mukama bazimbireko, abaana baffe okuddayo okusoma n'okumaliriza. Mukama obeere Katonda waffe. Tweyongere okwagala era beera n'eggwanga lyaffe lino Uganda nga twetegekera ekiseera kino ekyokulonda. Mukama otukole bulungi. Tweyongere okwagala n'okuweereza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabye. Amiina. Abalina obweyamu biki mwenna muteekemu omulundi guno. Kalekaawo mutabani. Omukebezi amanyi okutambuza. Kale katuyimiryeko. Mwe nabalonde muje musanyuke, muje mugende Beselekemu, yazalidwa omwana wa Katonda, muje notumweyanze, muje notumweyanze, muje notumweyanze Mukama. Katonda, Katonda, ye musana gwezi, teyagana kufuka omuntu. Katonda ddala mwatwalo mubiri, muje notumweyanze, muje notumweyanze
nze mujero tumweya nze mukama mwemwe na moyi Yesu nyimbe za matendo abo mugulu moye mosoteye Yesu motendeleze mujero tumweya mujero tumweya mujero tumweya mukama. Kale katusabe Katonda ayinza byonna mulungi w'essa tweyanzeege bw'otuwadde obudde bulungi okusabirako mu kkanisa eno ey'etterere. Twagala kwebaza olw'abagenyi abalungi b'otuleetedde nga ffe tetumanyi. Twagala kwebaza nnyo olw'obuweereza bwabwe mu nsi yonna naye okusinga mu Uganda ate ne mu busumba bwaffe buno. Katweyagaliza ekisa n'okwagala kuwayi Katonda bibeera ffenna neri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiin. Era mikono gya Katonda ejjudde essa n'okusaasira mwe mbateeka Mukama abakuume, Mukama abaluŋŋamye, Mukama abakwatirwe ekisa, Mukama abakize omusana gw'amaaso ge. Era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana Omutukuvu gutuule ku kkanisa eno ey'etterere, gutuule ku bagenyi baffe. Njagala kutwala kiseera kino okubanjulira abagenyi bano mubadde mwewuunya nga mulaba ebyuma si weewaawo, mulaba ebiki, mulaba ebyuma wano ebituuse etterere. Mufunye emikwano, mufunye ebiki, emikwano. Nja kuboogerako katono nnyo kye mbamanyiiko, naye we naamala nja kusaba maama ono ajja kujja atubuuze ayanjule bonna baze nabo atubuulire byonna. Abakulu bano bavudde walako, baana baffe beeno mu Uganda naye bavudde walako mu kanisa. Nze manyi nnyo Reverend Kafeero no nze gwe mmanyi yekka mwe sibalabangako, naye twakola naye obuweereza nga tuli mu bwassaabadiikoli bwaffe buno nga bukyali bwonna bunene kuva erugazi nga obwerugazi tebunasalibwako nga ali Kitega nga nze ndingogwe nga assistant viika ne tukola emirimu. Ate ne bwe nali mu Baskerville primary ng'omukulu w'essomero era yamperezanga ku bagenyi ne banyambako okulaakulanya ku kitundu kyange. Nasanyuka luli bwe yankubira kasimu n'aŋŋamba nfunirayo omubuulizi omu bamuweerezeyo olwendo lw'amazzi. Bamuweerezeyo olwendo lwaki? Sipiidi no yali nnene mu babuulizi 11 bennina okulonda gwe yali aŋŋambye, naye olw'okuba nti abantu bange mbamanyi ne nnonda John Migadde ono ne mumukolera ebirungi ne mukyala oyo ne basanyuka. Akali ekkanisa ye bweti bwefaanana, bantu be batonotono bwe bati, naye nga njagala kwebaza nnyo bannaye mulina omuweereza omulungi. Migadde ono musajja mukulu naye ne woomuyitanga ali mu nnimiro ago ga taata kanzigye ogera omula ku simu nga yataddeko misinda ajja misinda obugaafuna kaboodo gye kwegamba musajja muweereza mulungi bambi. Tumwebalizaako Katonda mu myaka gye okubeera nga musajja mukakkamu ate nga akola bulungi. Ndowooza namwe abetterera abakola bulungi. Mutwale mbaweeyo omulala, mbaweerezeyo omuvubuka, mwagala muzeeyi wammwe. Mukama yeebazibwe. Amiina. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Ekiseera kyonna. Okay. Tusanyuse nnyo okubeerako nammwe wano eno. Erinnya lyange nze Nasaliriddya, ndi mukozi wa Delta TV. Ntambudde ne bannange aba Wonders Just nabo bannamawulire era nga tutumiddwa nga Reverend watugambye oba nga we yatuusa obubaka buli obwasooka okuva omwami Kafeero oba Reverend Kafeero. Bwe tutyo naffe ne twegattako ate era nga waliwo abataddemu amaanyi okusobola okuba nga tukola ki tutuuka wano eno. Bintu bingi nnyo by'oyinza okulowoozaako ng'otuuse mu eno church. Mbadde ndudde
Wandi ndokola ku chacha fana na bwetyo. Simanyi na kumanya. Naye nga kugamba bagamba kutambula kola ki? Kulaba. Yes, naye nga mwebale nnyo nnyini ddala okuba nti ate mufaayo. Mwami Migadde. Bwe nalabeka video nange ne neewuunya ne ngamba bannange omwami ono oyinege gye wasanyusemu oyinege gye walaze nti banaye tobitegeera ne ngamba tufudde. Reverend agambye nti wayina abantu bangi naye n'olonda mwami Migadde. Wateekwa okubeerawo ensonga lwaki walonda omwami ono. So ensonga ezo oba oli awo tugenda kuziwulirako mu maaso awo. Era ng'ensonga ezo wadde tetuzimanyi naye bwe baalabye mwami Migadde y'ensonga nneeno. Ebintu bino bye mulaba byatumiddwa aba St.Paul'S Church etali mu Uganda eri wabweru wa Uganda. Bwe balabye mwami Migadde ne bagamba lirye tuteryamala mwana tukatwongereko. Mwana tukatukole ki katwongereko. So ayinza okuba abadde tamanyi na kikigenda mu maaso tamanyi kikijja. Mwami Migadde ebyo byonna bibaleeta bibyo. Bibaleeta byonna ki? Bibaleeta byonna mwami Migadde ne maama byonna byammwe. Ndowooza mulaba Katonda bwakola ebintu bye. Ayinza okuba leeta kikola ki? Mwami Migadde amaaso gakuluma. Ate ng'okaaba. Sooka osembereko wano. Seberako wano munnange. Esanyu lyo likuta? Nyabo. Sanyu lyo linzita. Sanyu lyo likuta? Mukama atukoledde ebikulu. Atukoledde ebikulu. Kyobadde tulowooza. Badde tetulina ssuubi nalimu. Yesebo. Giringa lino. Taata munneebaliza. Bwe bityo embeera n'obwotyo bw'ogiraba omulaba akaaba naye essanyu limuyitiriddeko naye nga byonna Katonda te ye bw'atyo. Mukama takeerewa. Embeera waliwo woolaba nga nzibu nnyo ng'olaba ate ebintu ebikyuka naye kaba kaseera tekannakola ki ate bwe katuuka akweya ddala ne weewuunya. Tweyanziza nnyo nnyabo. Tweyanzeege. Mukama tetumanyi kyanaakolera taata musumba eyo emikwano gyakwanye egiringa gino ate nebaza Katonda ate ne mutuuka ate ne mutuusa. Mukama yeebazibwe agulumizibwe kabaka ba kabaka kubanga kyonna kino tubadde tetusuubira ekintu kino kitera kukolebwa mu kwanjula. Omubulizi agambye bino byalaba ate nabbiraba mu kwanjula. Wano tetuli mu kwanjula. Abantu basazeewo bamuwe ate bamuweesa omutima guki. Bannaga ba St.Paul'S Church twayanza nnyo tweyanzeege. Abantu abalina emitima gino batono mubulizi. Abantu batono nnyo. Mukama yeebazibwe. Amiina nnyo nnyini ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama kakwatireko tefayo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukama abaddizeewo wonna we mujje. Mukama Katonda abaddizeewo ekisuukundiddwa eky'omuyiika ekikatiddwa ekirabo eky'amaanyi. Mukama ayinza byonna wekisa ekingi taata. Simon ombulizi agambye bino abiraba mu kwanjula alinga alaba okwanjula wabula nze njagala akwate kimu ku kimu yeesumululirire kwegamba ambuulire kiki kyalowooza because atandike n'ekyo sagala kwatako osumulula bw'obalagako bw'obalaga nti Mukama Katonda akola eby'amaanyi ajja bijjayo tugende mpola. Mama. Eyo suuti oba ndaba bubi.
ane muneyanzizeeko tweyanziza nnyo maama tweyanzeege taata musumu munebaliza munebaliza ab'ekyaki eyo yambala mu kooti atisa yambale mu kooti mama yambako ku mukuku ku taata mama yambaze ku taata mama yambaza ku taata oli kuwanders just kujukizako mkono nga tuli saidize eno salama terere banange bintu bingi nyoyinza okubuuza naye eno church kino ekifo abantu basabiramu obusumba bw'empumu nange kale abantu babeera eno nga tetumanyi tetubalaba mukama katonda naye tutuuse Tereze wano mama bakugumuka omukafumi mama neyanziza nnyo mwebalire ddala sinze nebyo bibyo mama kati bwamala okulaba gwe ngozaamu sajja kati big boss ali mu kooti bannange taata musumba ebali kukwanya emikwano ebirali kafeero yatukoledde ebirungi mukano naye ate era byasookedde kumwe nze alina kye yaŋŋambye qualities ze yampadde kwe nasinzidde okulonda mu mubuulizi tugenda kuzoogerako ezo abantu nabo bazitegeere bannange munebalizeeko kama mulungi mwemigadde obadde tokisuubira badde sikirowooleza bino bintu byonna bya Katonda yabikola gwolina gwomanyi gwogenda obigabira gwamanyi kino kisumulule ekimuwadde asumulule tulabe bannange neyanziza nnyo neyanzeege bannange munebalizeeko mukama katonda ayinza yonna taata musumba munnange weebale nnyo weebalire ddala munnange okutwagala tweyanziza bannange mwebale okutwagala kaaba bannange mutuuse wa taata kafeero okwebaza kwaffe tosula mapeesa tweyanziza tweyanzeege nga tweyanziza maama Alright, wandazi ebintu ebito webikolebwa tuli waneeno mu chapo yaffe musumba ate mulabe ekigambo kwata sebonyezi kwata onywezi kwata onywezi ebyo bigenda wamu byonna bibyo omanyi byonna byammwe Reverend wajja ng'anywa kachayi munnange ate tunagamba ki mpola mpola tabirabangako abiraba mukwanjula tabirabangako mu kanisa bintu bizibu nnyo bale tweyanzeege mukama yeebazibwe nnyo yeebazibwe olw'obuweereza obulungi eri abaweereza ba Katonda mukama yeebazibwe nnyo bagamba kola obulungi asiimibwa aweebwa empeera yanziza nnyo taata neyanzeege wakoma ddi okulya ku blue band wakoma ddi okalyako n'omugazi ebbanga liweze maama gwosinga okumanya abalwaisako wa Reverend zayira bino byawamu emmere neva bannange lino eggumba
Tweyanziza mama. Bana imwe balifumbira muli. Sokojjo. Ebintu bya Katonda. Byewuunyisa. Wakusanyusa osanyuka n'oyitawo. Mama tata kati bikusobedde. Binsobedde. Weyanze bweyanza. Weyanze bweyanza. Mama leero taata musikire kanyama. Kasiike busiisi. Nga temuli supu. Musumba. Ya Katonda obirabye? Ya Katonda mbirabye. Essuubi lyali lyagwawo dda. Essuubi nga teyi. Kumbe ye nga kaseera kakamanyi. Akamanyi. Kama yibazibe bannange mwebale kutusomba. Taatu ban Bikusobedde. Tweyanze bweyanza. Ne taata musumba webale nnyo okutwagala. Mumusanyukireko. Kano kasukali. Kasukali kaako. Tweyanziza bannange tweyanze. Devilani. Situmanyi kyakukola. Wano tera kunywa kachaya kakalu. Tero kanywako. Muwali. Omuwali. Gugwo. Tweyanzize. Nibalide ddala bannange okwetikka. Tweyanziza. Ekkooti gye baleese bayo. Anti mama yayuza. Mukama mulungi bannange twebaza. Katonda bw'atyo bwakoze ebintu bye, bw'atyo bwategekera buli muntu. Owulira otya? Asooka tube wawulira. Okuwulira bannange simanyi bwe nnyinza kwogera kubanga essuubi libadde taliiyo. Mukama lyankoledde bannange. Banne abooluganda ababuulizi abato nteekateeka ye ababuulizi maama abato baabali wali ababuulizi badde bakyasoma taata Reverand oba n'akasukayo ku mulimu abaagala obuulizi ate basoma naye mbadde nsaba siragira bulagizi wabula nsaba busabi ababuulizi bange awo balinga abasatu bana balabyeko kakati nsaba nabo bakwate ekigambo ky'obuulizi ate Mukama bikusobedde takubirayo naye twebaza Katonda ate yayimusa eddoboozi yewawo Reverand yonna mulabako atambulako alina akagambo ke yatugambanga ababuulizi temweraga bunaku bwammwe Katonda twalina ka convention ke twalimu ababuulizi omubuulizi tolaga bunaku bwo yambala ekkooti yo bulungi nnyo oba onootambuza kigere ng'olina gy'olaga tobuulya bakristaayo siina booda gwe jangu obeera ng'alambula bane musumba olaga wanti ambabuuzaako mbabuuza yembeera gy'obadde otambulirangamu yembeera ya Reverand Kafeero gye yali atusibidde mu convention naye bannange Reverand Kafeero simanyi kyakumugamba. Reverend Kafeero bw'ayogera ebyo byayogera byali bituufu ng'embeera naye wagitambuliramu keeyo nagitambuliramu era tugitambuliramu sabo akagendo nno maama wano ke tulina tuvaako wala tuvaako wala ne tujja tuweereze kulwe Katosi naye oluusi ogenda n'otambula noga nti neme kugenda kuweereza naye n'ogamba omwoyo n'akugamba genda oweereze nga bw'oli n'otambula oluusi wano ntuuka nga obudde bugenze nga ne bannange abamu bakooye neera munnange abakristaayo mbeebaza bagumiikiriza essaawa zonna wentuukira nga tusaba Mukama mwansasulidde kino kale nebaza Katonda simanyi mu mwoyo gwange Katonda yekka yatunuulidde obulamu bwatu n'omubeezi wange naye kibali era bwe twawulidde amawulire mubeezi naaga nti nange era ngende nga sisobola kutambula nemugaa nti twekake tutambule mpolampola tutuuke Tterere naye nga tutumanyi nti eriyo ekigenda okubaawo luli twalifuna maama era nalyo Reverand yankubira bukubiri kasimu nti wange jangu kumacha gwe tomanyi nakeera ono yangu otya nenfunawo era neighbor okumpimpi alina akapikipiki nemugaa nti wange jangu nkezi wa Reverand yangambye nveeyo ndoke ngene empeereze
kakati era bwe nakeera ku makya ngenda okutuuka wa Reverend nti ava Reverend ate manyi tulina emirimu gyaffe ne Reverend nenga nti atuba yatemyetemye ku tuulya naye nagenda okulaata Reverand ng'aleeta biraninga Reverand ate era essanyu nga bwondabye nga sirina ssuubi nalimu naye neneebaza Reverand okwetikka ate n'atuusa banaye munneebaliza nnyo taata nga muzeeyo nti omusajja oli afukamidde mu maaso go neyeebaza ate neyeebaza n'ekkanisa gy'oweererezaamu ekisa kya Mukama ffe ate tetulituuka naye Mukama yeebazibwe okujja kwammwe ate n'okwetikka bannaye sirina kyenyinza bimpeddeko Reverend yoga mwebalizaako soko mwebalizaako nga sinamubuuza bisembayo. Njagala kwebaza Katonda abooluganda Mukama yeebazibwe. Njagala kwebaza Katonda aluŋŋamizza omuddu we Reverend Kafeero n'ekkanisa gy'aweererezaamu. Si wano wokka naye tubalaba wangi n'eri ewaffe Bukunjeeyo nina bye nalabye byatuuseeyo ng'era ababuulizi basanyufu. Naye yankubira essimu luli ndowooza aba kituufu okukyogerako. Kituufu nkyogereko oba nkireke. Yankubira essimu n'aŋŋamba Mukama yeebazibwe muganda waawe ne tusooka tunyumye ebyaffe. Kyeyava ŋŋamba naye ababuulizi bo boolineeyo bameka abalina obusobozi okugula ku nnyama ya Kulisimasi nga mbalina. Naŋŋamba naye ate gw'olabira ddala nga okufuna ekifi ky'ennyama ya Kulisimasi nagwo gubeera mulimu muki nenzijukira migadde wange kubanga etterere eno ebirabo baleeta 10,000 akalira ate afunako 43% ku 43 kwe 10,000 kati mwakoze ebiri ndowooza amazibukira gona gyabadde emitwalo meka sebiri ebiri bwezityo olwo yembaga ey'amaanyi omubuulizi kwasuubira nti anaagulako essaati gye emitwalo meka kakati ainako nusu 96 kitegeeza gwe mwezi gwe musala gwakola ki nga 96 tekagula kifi kyaki kyenava mugamba nti omubuulizi oyo mulina ye John Migadde myaka 20 ng'aweereza n'obwesigwa era tumugobera buki naga tumuweereza ekifi ky'ennyama nesanyuka era waayita eddakiika nga 3 ng'ekifi kimaze otuuka ku ssimu yange naye ne mukulaga keera nyonyonyonyo saagala olye maluma 12 kitundu olole ekintu kyo naye yajja bambi tamanyi kyakola ki kakali ate nabadde ndi awo ngamba tate nkuweereza abagenyi bazize kukyalira ku John Migadde konze programu endazo dakasooke nziyimirize ngende ate nabadde wakwebalizaawo era kuba manyi okubagwako nembalaba ku ssanyu lyabwe kakali weda Migadde ali wali muga neriyo abagenyi banga abajja nenga naye tamanyi oba bagenyi musumba aleeta baaki we balabye ebyuma ne bagamba babaze tugoba ku ttaka olwaleero naye nga tebaze tugoba ku ki batukoledde omulimu omulungi mayina mmwe abettere musanyuse si weewaawo bubuzi wammwe essuuti agikubye nze eja mugulira ettaayi ejateekako ettaayi essuuti eyo yeetaagamu eki ettaayi n'ebirungi biro byonna Mukama yeebazibwe nyabo mubatwebaliza nnyo tweyanzeege Mukulu Migadde Mukama yeebazibwe nnyo obuweereza obulungi mweyongere obirabye bulijjo mbibagamba buli bwokola obulungi ne Katonda akola ki asima kale tweyanzeege temweraliikira ntwala yabitwala mayisa mwajja kutwalako tomutwaleko mubuulizi wo oli Samwiri mutabani waffe ajja kubatwalako nga tumaliriza byonna abatuuseeka kama yebazibwe amina naye omubuulizi asulawa eri kisoga we mutuuka ekisoga ne mukwata ate olwe Katosi java java otuuka ku roundabout okwata olwe Katosi n'otuuka ku kaalo bakayita Naluwala waggulugulu awo Mukama yatuyamba bakola bulungi ne baneebuuzaako baali tebannafuna bulungi wantu naye nga bazadde baabwe baali babalekera akafo nga kakoona ku kkubo kakati we baaba wakasente kaabwe ak'ekkubo mubuulizi n'ambuuza taata nfunyeyo akasente nkole kikonze kubamu akayumba ne bwe kanaaba katono bwe kati
ofune wooli wumulira ekisera nga kikoze eki kituuse kale tebakwata sente zaabwe ezo ne bateekawo luumu zaffe ziri 3 ziri 2 luumu zaffe 2 kati basula waka akasente kali Katonda bwe yakaleeta Katonda abakoze bulungi omwaka guli abawaayo akasente okuva mu byataata bye yaleka omwaka guno abawadde ebyokubeera mu nnyumba Mukama yeebaze Eshereza baveri ne bajja eno nga bakozesa ki bigere naye kati Mukama nga bwalese bino tusaba atuweyo entambula si bwe guli kubanga kagendo kawala nnyo naye omuntu ayinza okubuuza because abantu twegomanya ababuulizi ffenno tubalabira mu kiti kirala ne tulowooza nti nno bantu bo balinawo kasente kava mu kibbo kagendewo omubuulizi abantu balese ebyokulya bigenze mu babuulizi weewaawo ne tutamanya nti ate waliwo abatannaba kutuuka kweyombeera ebbanga lyomaze ng'okola omulimu guno eno ng'era oli mu mbeera efaanaganako bweti omuntu oyinza kumunnyonnyola otya like ebbanga lyomaze oweereza embeera yeeyo oyinza kinnyonnyola otya omuntu njagala bigambo si bingi ebigambo si bingi nnyo kyendabye mubuweereza kyendaba mubuweereza kyendabye mubuweereza kyendaba mu buweereza buno obuweereza bwagala omuntu omugumiikiriza omukwata mpola omukakkamu ate ate ow'emmizi tebwetaaga nnyo muntu abama tebwetaaga malala kubanga ebyensi bingi ebiyinza okututwala naye obuweereza nze mbusanyukiddemu kubanga bukuumya obulamu bwange booluganda bangi baŋŋenzeeko mu ngeri ey'amantambutambo naye Mukama nze ankuumire mu buweereza nga nfuniddemu essanyu nfuniddemu okweyagala nze ne bwe biba ebinungi nga biri awo mbireka ninga nti kaŋŋende era nasalawo mu bukulu kubaga nali ekintu kino kyanyingiramu mu bukulu nakyegombako kubanga ndali musajja muyimbi nga nyimba mu kkanisa nga ndi mu kwaya kati nagenda okulala natambulanga nalina omukisa ekyo nkyebaliza Katonda nalina omukisa kaŋŋamba okuviira ddala mu buto naye bwe namaliriza ate okusoma kwange okutonotono ate ebyensi nebisooka sitaani n'asooka amegga n'antwala nali ŋŋenze sitaani yali tantu ennyo mu masanyu nali ŋŋenze mu byamakanika nga nenvaako ne kuno ku mulembe gwa Amiini n'antwalako e Rwanda eyo omusajja oyo baamuyitanga Majambere n'antwala okukola ku mmotoka ze okukanika n'okugolola nembeerako e Rwanda eyo ne Burundi n'antambuzaako nengendako ne Congo nali mbulako katono okugira okuntwalako yali katono Amiini ansitambule kubanga yali andaze ngenda kuwa bino bonosiramuka nengane ne Mukama nangumya nanyweza nenkomawo bwe twaddanga olutalo Amiini avuddeko nentuka kuno naye kyenafuna ekizibu kye bwe natuuka kuno omusajja ne banzibaka ka passport kange kati ngenda okuddayo ate omwami yali ampadde ka passport nga naye akoze eki nga naye agenza adduse kati nno nenko obulamu bwange ne bugenda nga bukoma bwe butyo ate nensanga ekizibu ne jjajja wange n'alwala azaala taata ani anaabeera mu kyalo nensanga awo nensoka kati odda otya mu Katonda nomanya nti Katonda wenina otambulira nfuna omubuulizi mukwano gwange aga nti oli musajja wa kwaya olwo n'atandika okungamba soma ku bitundu mu kkanisa nentandika okusoma ku bitundu nga bwe nnyimba okyavaamu n'antandika okunsigira ekitebe nno kwendi nga era busumba bw'empumu awo kakati ansigira obusumba batambula tetuliwo omubuulizi mwanya migadde tetuliwo nti gono okulembera service yonna nengezaako nagenda okulaba nga nkulembere nga bakusitayo basanyu eyadda ngaera bwomanya ebyobuweereza nga lipooti bagibuuza abakristaayo emigadde musajja wafu mulungi tumusindikeko mubuweereza musindikeko mubuweereza kati nomugenda okutuuka mubuweereza ngaemyaka gigenze nga banga nti emyaka giranamuse naye era omwawule yaliwo mu kiseera ekyo nanyigiriza nentuukayo okwo akati nekyanzijayo bigambo bya nsula netuukayo basaba ngera bwomanya ebyo bogenda mu gundi omwo baagalayo enso baagalayo ejjambya wali tobirina nali sibirina kati ntuulako awo nti oba nabifuna ng'ate nomwawule naye
ayogeddeko nga ne bigaana naye nandekerayo nanga nti weereza nentandika okuweereza munnange ate era bwokuganja okwo kyebadde nnyo mwawula nkaluubiridde naye ate ono ate asinzeewo bannange ono asinzeewo okay kati ebyo byonna tubirabye entambula awaka ebintu atebiteredde ogambye ebintu obiraba olabanga okwanjula kakati okulaba ebintu bino bwembirabye nti netuli mwasookera ddala okuleeta kubanga nali waka nga siinayo ssuubi lyonna tyobe neevaayo omuntu anagira ffenno ngaera bwomanyi empisa yaffe eyawo tetulaganye bintu awagambye muli bamizi tuli kakati nfe ne munnaye nga ettooka lyaffe weeri nti weeri baasi tetunatetenkanya kati tugenze tuweereze mukama mugagga kasita obulamu abukoze ki abututuusizza kati twali tujanga mukadde wafaanga nti wange eno eriyo ekifo ekyo kyennyama ojja onywedde nga ati kyennyama mukodde ate akijjawa ensooka ono naga nti munange naga nti genda keera nkeera otambula saa meka ntambula saa 12 wazukuka oba zakusanga ku kkubo saa ze 12 zansanga nga ngenze kwa mulirwana wali alina akapikipiki ngenze kasabako sikamanyi nno sinakayiga bulungi akati azukuka angamba nti wange akantu kano tojja kukasobola kankutwala omuvubuka munaye n'agolokoka n'anaaba maaso n'akasamba kati n'omusumba yali tannazuuka nga mwatuuse dda mwavugirawo dakiika mmeka oba zaalinga 5 wakati w'ettaano oba 10 nga tutuuse munnange yaŋŋamba nti kubanga nalina saavisi nakoze saavisi nga 3 okay kati ogenda okutuukayo azukuka kanzije mubuulizi konze naye najja bwe yatuukaawo nanyaniriza bweyanyaniriza nagenda okulaba ajeyo akasimu ke ate musumba ate bino binagenda ku vidiyo nga simanyi kyaleeta ngenda okulaba nga bawatanye ne mutabani waffe akasimu kyate tugenda kukwata ku vidiyo nabulawula netandika okusanyuka mu mutima nengati ate omwawula evidiyo yakabye dda nenga nti ka vidiyo mu mutima muli saamwatulira neŋŋuma nagenda okulaba nga akutte mu nsawo ye gajja mutu ya mitwalo 5 musajja nogamba kikino n'ebyokwebaza nebinnema era nga bonaatera okutya ng'ate ate akubye akafusimu kiwange ate jangu nkutume nabadde njagala okumuga nti abakristaayo bange baagala nnyo okusaba enkya teri kusaba kale nga nti mwanguweeko ne munno nga nti ffe tugenda kuweereza ate abantu tebaliyo netugonda netujja buku mangu awo no twatambuza kagere nga tutambula nawo waliwo akabanga okutuuka ku busaba dinkoni nga twatuuse naawo era twamusanzeewo ng'atulindiridde musanyusa okubala nti kale sibo n'atuwa obutebe netutuulako nti nensonga ende bayisiriza nti njagala nkutuma ebintu bino ogenda okubirize ku bakristaayo naye abakristaayo bwagambye nti musumba yakola ki yajja naye natuuse nange era bwe nakoze bwe ntyo nenja nkubiriza abakristaayo bange nabo baaba nomukama nebaza nti babadde mukama abaleese netujja natuuse netusabako twatuvunanyizibwa nabo ne bajja batonotono netwala obuvunanyizibwa bwa Stefan netusabako twamaze okusaba netwawukana naye waliwo akantu keyabadde aŋŋambye nti nno ogirayo akantu akatonotono oba akatole nze nanoonyezaako ebiddirira akati waliwo akantu kafuka akamala okukalongosa wansi awo nga kalimu kabaddemu ekyali lisigaddemu netuliyunja neteekerako n'ekinywa ky'enku neŋŋamba omusajja wa bodaboda tine bino bintwalira nga siina wentuula ntaata musumba byatuse ndo
nentekera kaka kinywa kyenku mbadde sinatuuka mbuga kakati ne ate bino byemisangidde naye nebaza Taata Musumba sebo mavivi kwenteredde kakati Taata Musumba mwebaza lwa mukwano ate mama baga nti atuma omukulu tamagamaga basebo atuma omukulu ene waffe tugamba tamagamaga naye wa muli nebaziza Taata Musumba n'ekkanisa n'ekkanisa St.Paul'S Church nti yeebale nnyo yeebalire ddala ali akozi bagawa atya ana ewentamu enjalirire byamususeeko dda nga tumaliriza etulire eryasooka emitwalo 5 ennyabo oli maze ebbanga kinga tukola ku mitwalo 5 tutekea akabanga waliwo amazaalibwa era getwakola ne taata oyo getwafuna genafunako emitwalo 5 ekyo kyembadde njagala nti atuteko akabanga ebizibu abantu balina bingi nnyo naye tukugamba nti togwa musobi Reverend yabadde abulira yagambye nti amaaso gaffe gonna tugateeke wa tetulina nnyo kyamaanyi obulwadde weebuli bingi bikyajja ebisumbuwa akasembayo Reverend kankabuuzo ono enzige wazirabako nalabako kimu Bayibuli eyigo etya ku nzige tekinziruse kikudduse nabiwulira buwulizi bagamba nti enzige kabonero akabye nnyo. Okay, so abantu waliwo ebintu ebize bitutuukako naye enzige ze zasooka naye amaaso gonna tugasigaze nga tutulindaani mukama waffe kakati nga baekisembayo bannange mukama yebazibwe nnyo line tu lyawereddwa Reverend nga nawe munange bakwebaza mukama yebazibwe naye munkubireko mu ngalo nange bankoze bya migadde surprise bannange nnyini kama yebazibwe nga tweyanzeege kitegeeza obwesigwa kirungi obwesigwa kintu kirungi nnyo okwagaliza kintu kirungi nnyo okwagaliza n'obwesigwa kiki kirungi nnyo kuba oyagaliza munno ate naawe okola ki ofuna bale tweyanzeega aba St.Paul'S Church Reverend Kafeero mukwano gwaffe abakulu aba Wonders just mwenna bale tweyanziza mukama yebazibwe mutukoze bulungi nnyo kasabuni tukafunye kasukali tukafunye mujje mukyale bannanga abete tewali kyeraliikiza kyonna mukama atukoze bulungi bale tweyanzeege mukama batuweera omukisa amina nnyo nnyini ddala naffe tweyanzeege okubasanga banaye nga muli bantu basanyufu mwebale nnyo mwebali ddala naawali eyo nga olaba Wonders just munnange bino ebintu abantu babikola bukozi for just nogenda nowako munno atalina ate mukama munaye nakola ki nakongera nze nasalilirya Simon yabaddewo munange yatukugulusiza otutusa eno Reverend Kafeero webale nnyo baidala ne banno banange ate tusuubira nti nno oba oli awo omulundi omulala ate omubuulizi ono migadde John ate afunayo ku ntambula ne maama ese okubanga ekola ki ngebatambuza eyo esaala abatugambe tusabe ng'ekintu kiki kimu tusaba bingi nze esaala yange saidi eno takomera mpeera wankomere mbeera bulungi nga tetunaggalawo katumale okusabira omukisa abo betulina bo wano aba Wonders just ne bannaffe bonna abakulembeddemu obuweereza buno bwe batumiddwa okuleeta ebintu bino ebirungi eriffe abaweereza abo Katonda waffe naffe nga tetumanyi tusanyukidde wamu n'abakristaayo baffe bonna n'amaka gaffe gonna mukama tweyanziza ate era tusabira omukisa St.Paul'S Church n'omusumba waayo n'abasumba baayo n'abaweereza bonna n'abantu bonna abawaddeyo ensimbi olw'omutima ogwo omulungi ogw'okwagala mukama batuweera omukisa namwe tubasabira nga muddayo eka era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana omwoyo mutukuvu ngubeere kubaweereza mu St.Paul'S Church omuddu wo Reverend Kafeero ne maama ne famire yonna abakulisayo bonna abakubiriza mu kanisa eyo omukisa ogwo gubeere ne bannaffe aba Wonders omukisa ogwo gubeere n'ekkanisa eno ate gubeerera ffenna gutukuume gutulabire gutwongere okugaggawala mu mwoyo ate ne mu mubiri omukisa ogwo guleme tuvaako kaakano n'emirembe gitaggwaawo amiina omusumba ffe yatuwa omwami Migadde musajja Migadde abadde muweereza mulungi mukkakkamu era abadde atambula olugendo nga bw'abategeezera
tayosangako service nemu wadde enkuba wadde sana. Olwo lwajja olumu n'agamba nange mbadde mukosefu naye era nsobodde okola ki okutuuka. Ekyo tukimwebaza Mukama amwongere omukisa ogwo. Era twebaza aba St.Paul'S Church. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okujjukira omuddu wa Katonda ono ne mumuzaamu amaanyi weegati oyo akubye essuuti jajja okujjanga naye etterere naffe bamutume ku bulabirizi tugambe nti omubuulizi w'etterere. Mukama abawa omukisa.